mwebale kutuwagira mwebale kutugoberera ekisinga obukulu mwebale tugoberera tulina ensonga enkulu ennyo olwalire tuleseeko mu kamera eri bakasitoma afe abalungi abamu mu commentinga ne mutasaako mannya so ne tubanga tusaana okutumirako naffe kuba naffe tulina obwagazi bungi nnyo gye muli nga bakasitoma baffe so commentinga teekako erinnya lyo akiri teekako ekifo mwoli so baganda bange abali e Saudi mwebale nnyo mwebalire ddala abali e Saudi abali ku kipakasi banange mwebale nnyo mwebalire ddala naffe gye tuli tugezaako okulanga tubatuusaako ebiki ebirungi amanya n'eddoboozi manager wa Litoman nze MC Muswa era nga bulijjo tusinzira ku YouTube channel yaffe Litoman Yugi Official n'otufuna bulungi nnyo oba oliwa genda ku YouTube channel yaffe commentinga tujja kuba tukuddamu ate oba commentinze fuba nnyo okuteekako amannya go waliwo bentuukako nagaba ne waki temututumirako naye bambi tuba kituufu twalaba comment yo nenga tetwategeera linnya lyo so kigezeeko era n'ensonga endala Litoman abantu baffe bano obagamba ki basewo ne banyabo abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Litoman omusanyufu abadde yongereko n'erinnya eddala naye nedda sijja kweyongerako eddala balenda kweteekako erinnya ow'ebigambo ow'ebisanyusa baddayi kawandula bigambo kataputa Luganda gonna lwaki ogampita nze Litoman tugende wama n'erya Litoman tukomyewo nate okubeebaza fenno munaye munaakoowa bukoowi kuba ffe tugenda kubeebaza mpaka naye kyetusaba bannaye twaguddewo WhatsApp group wenna banaye ng'oyagala twegattako oyagala kubeera mu group yaffe wandika enamba yo oba ogisindike kwene enamba 0709 889 884 75 ngisomye mpolampola nga saagala mwekwase nti no twazi ate enamba zaffe twazisindise ku mulala twazisindikidde omulala namba gisindikira omuntu omutuufu kituufu kyayogedde kituufu nti lwaki nti otunagamba ogiteeka eri mu komenti balala bangi bajja kuvayo bakusumbwe so ate ogisindika ewantu abatuufu ffe tujja kuba tukolera ddala ekyo ekigisindisizza yensonga lwaki tukuwadde ennamba oba owulira nga osobola ogiteeka mu komenti era netujja gijjayo tukuteeke mu gurupu yaffe so twagala nnyo okubeera ne gurupu eyo nga ffenna tutambuliramu buli muntu nga waaba awuliziganya munneki ffenna nga bwe mumanyi gurupu yaffe mwetuli mu gurupu omwo so enamba eyo giddemu bulungi n'ensonga eyo gitangaze bulungi eweesayo enamba eyo ensonga eyo eweesayo enamba eyo twagala namba yo yegwe wenna ayagala otwegattako mu WhatsApp group yaffe jukira tugenda kubanga tuteekayo zilinki nga kavidiyo kafuna direct wadde oba wanyiga mu kade nga YouTube ekutegeeza kitegeeza otegeezebwe wantu wa mirundi 2 kasa tukateekayo eri nogamba bataddeyo obanga eri tibaledde tebana bateekayo wane no link aba yasomyewo dda ogamba kyekiri mu group kyekitambula kitegeeza tugenda beera nga tuli ku form tugenda ekintu kyaffe tukiteeke ku level eddako ate mwabagenda tuyambako kiteeka ku level eddako kati n'olwekyo bannange oba nfukamire namba banange kwe muba musindika 0709 889 884 75 eyo ya manager wange era eri ku WhatsApp eri wonna ne ku mobile money ne ku mobile money olabika ekya mobile money kyo kituufu inobeerako so basebo ne banyo mwebale nnyo abatuwagidde ebbanga lino lyonna ate abatugoberera mwongere okugoberera YouTube channel yaffe weeri ekyatambula wakakwali tugenda kuba tubakolera kapya buli kamu tugenda kuba tukaleeta nebaza nnyo Light Media by the way banange ensonga eno nkulu nnyo nabo mubawe muba mu commenting ndoza namwe bogereko ba cameraman ba system yaffe no netambula so n'abalina emikolo nyongero bajjukiza buli kimu ngabo okyagala bwe tukikuwa service yenno okutandikira ku kamera mpaka amazina amaganda tubalina group y'amazina amaganda tugina aba tent tubalina baba
babadde bagezaako okutubuuza abatenti ebidongo singa omanyi saavisi y'omukolo gwonna tujja kuba tuleeta ebintu ebyo byonna tubikutuuseeko kijja kusinziira gwe byokolaki mukama wange tusanise okulaba basebo olwaleero nze mukubiriza njagala mumbalemu amagezi kola bwoti nedda kanange kansoke nguwambe guleke guddeewo nedda kiri bwe kiti n'omuganda alina olugero olugamba nti eyasuzeeyo ne bwakeera kitegeeza watuuse eddaleeti buuza ky'obuuza otambule ove mu kamera yaffe